naye emikolo gy'ennaku zino tegiringa mikolo gy'edda. Emikolo gy'edda kyalinga kizibu nnyo okulaba ebintu nga bino. Gano amazina tegaazinibwanga ku mikolo gy'edda. Abantu baabeeranga so decent, abantu baabeeranga n'empisa mu maaso g'abagenyi. Ne mu butuufu ng'oli mugole osobola okukkiriza bametroni bo okukankanya obubina mu maaso g'abaze, okukankanya obubina mu maaso g'abagenyi bo bw'otyo. Oludda lwa Nazalawo olutudde n'oludda lwa maama wo olutudde akuzaala ne bbaawo ali awo. Bametro ne balyoka bajja ne balyoka banyeenya obubina mu maaso gammwe, mu maaso g'abagenyi bonna. Kakati oba kuno kwabadde kwanjula oba yabadde embaga. Abawala bano bazze mu magomesi gaabwe, babadde bametroni. Ne bwe baatuuse mu maaso ng'abagenyi bali wali batudde, abawala baakutamye ne basooka bazina bend over. Ne balyoka obubira ne babukyusiriza abagenyi, ne babukyusiriza abako, ne balyoka bakankanya obubina mu gomesi. Oyinza okugamba badde bali mu kushuutinga vidiyo ya pomini. Mwali mulayoko eyo vidiyo ya pomini eyaziza bafana. Pomini. Okisanga Uganda. Mu butuufu emikolo gy'ennaku zino gyonoonese. Ng'omugole, kaŋŋambe nti ggwe oli mugole mukyala okoze omukolo gwo. Ebintu nga bino biyinza okukusanyusa nga bikolebwa bametroni bo. N'obaleka ne balyoka beetinkuula, kubula kufuuyira bagenyi. Babula gomesi zibula kweyambula zidde ne waggulu. Balyoke bakunamira abako. Aye emikolo gy'ennaku zino gyonoonese nnyo. Emikolo gy'edda kyali nga kizibu nnyo abantu okwetiiyula bwe bati. Abantu baakolanga emikolo gyanyuma naye nga giri so decent. N'emikolo gy'ennaku zino kati gigendera ku vibe. Vibe kati ye yeefuza emikolo gy'ennaku zino. Omukolo guba teguliko vibe bagamba ogwo tegunyumye. Bagamba ogwo omukolo tegwabaddeko vibe. Natuuseyo nga teguliko vibe. Naye kati guno bwe guti bagamba bane twasanze ebimetroni nga binyeenya amabina. Ng'ebimetroni binyeenya. Ne wagala omukolo gwabadde ne vibe banaye. Kati emikolo gy'ennaku zino gya vibe. Ne gwe ng'omugole omukyala okoze omukolo gwo, kino osobola okukikkiriza ku mukolo gwo? Mpa endowooza mu comment section awo. Njagala kutuusako vidiyo y'abawala bano obeerabireko nga bo bagakankanya mu butuufu babadde bagalina. Amazima googerwa n'ebyabadde birina, byabadde bigalina. Olaba ganyinya bwe gate mu gomesi. Vidiyo yiyo. Bagende kakeeka. No te pongas bruto en posición, ponte que te voy a dar. Tómalo, cógelo, pégalo, agárralo, sóbalo, bésalo, muérdelo y escúpelo. Tómalo, cógelo, pégalo, agárralo, sóbalo, bésalo, muérdelo y escúpelo. Agárralo, sóbalo, bésalo, muérdelo, escúpelo, dale con todo para que le coja rico. Sabula. Tweyanzige. Ate mbabuulire. Nsaba omusajja wa Kabaka Ssaalongo Mbuga eramula. Okutambula kulaba. Nze mbadde sirabangako bintu bifaanana bwe biti era omukolo gwa Fulanga gwa byewuunyo. Ffe tuzaala mibiri. Mukulu. Tetuzaala myoyo. Naffe tetunenya mmwe abaazaala. Naye naffe tunenya maaso gaffe kubanga era obweddaawo tegavaawo. Oli nsibye nte ku ggaali. Sooka olabe abaana engeri gye baakunamiddemu abako. Abaana banyenyeza amabina nga baganyeenya maaso g'abako, amabina agali mu gomesi. Abaana baakunamidde abako. Mukama Katonda wange. Ne bannaye kyebuuza, emikolo gigenda wa bannaye? Emikolo giragawa? Emikolo giragawa naddala mu Buganda waneeno? Omuntu n'otuukira okunamira abako bw'oti abazze okunona omwana wamu. Ne mutandika bakunamira bwe muti ne mubanyenyeza amabina mu gomesi. Mwambadde mu ngeri ya Kiganda. Mwambadde ng'Abaganda. Naye muli mu kukunyeenya amabina. Emikolo giragawa mu Uganda essaawa zino naddala mu Buganda. Abaana nga bayisizaamu nnyo emikolo amaaso, nga bayisizaamu nnyo obuwangwa n'ennono amaaso. Tunenye eki? Tunenye Bwakabaka bwaffe bwesuliddeyo gwa Naggamba, tebalina kye bayogera, tebalina kye bateekawo kwogera. Tunenye eki ddala?
omuntu nojja ne mukola egino emikolo gifaanana bwe giti mu linnya lya Buganda, mu linnya ly'Abaganda, mu linnya emikolo gy'edda gyalinga oba tugambe gyalinga Jibowa oba gyalinga ki nga n'ennyimba zibakuba obukubi ku mikolo ziba nnyimba nga ziri special amazina ge bazina abaana bajja okubuuza bajja okukola ki naye ennaku zino tetumanyi mikolo gyaffe Buganda gye tulaga oba kiki obwakabaka bwaffe bwesuliddeyo gwa naggamba kiki oba abantu bali anirule tebaagala kumanya buwangwa na nnono. Mu butuufu nga sinnaba kudda ku kintu kya vibe, emikolo gy'edda oba mbaga oba kwanjula ebintu bingi nnyo kati ebikyuse, ebintu bingi nnyo kati ebikyuse nnyo nga bw'okiwulira ebitaalingawo edda ate nga n'emikolo gy'edda gyanyumanga. Omuntu yakolanga omukolo nga guli so decent ng'omukolo guliko abagenyi abakulu ab'ebitiibwa abako ab'eŋŋanda ne gunyuma nga teguliko bino bintu bya kwetiiyula kubula kweyambula. Nga tebiriiko bino bintu bya kweyambula. Mu butuufu omuntu yakola njagala mutunu mujjukire bubanga walabeko ku mukolo ogwakolebwanga edda si dda nnyo 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 nnyo. Njogera mu mwaka ndowooza okutandikira nga mu 2010, 2008, 2007, 2009 egyo emyaka bwe gito nga tetunatuuka mu gino ginkumi 2. I mean tetunatuuka mu 20s, 2020, 2021. Abagole edda bwe yali ng'ajja mu kidaala ng'omuyimbi yamuleeta. Ng'omuyimbi oyo amuleese amenga sure nti n'omuyimbi ayambadde bulungi. Nga tekubeerako bazinyi. Emikolo gy'edda tegyabeerangako bazinyi baddansa nedda. Bametroni bwe baba nga bafuluma ennyumba nga bayingira mu kidaala nga babateramu akayimba ne bajja nga beenyenyamu katono. Okitegeera? Naye ennaku zino omugole bw'aba afuluma ajja atema nsingo. Tema nsingo. Omugole ayambadde gawuni oba ayambadde gomesi ennungi naye ng'afuluma atema nsingo bw'ati. Fumita ensingo, tema nsingo. Era abaako n'omuntu agimutema. Ennaku zino kate baayigayo n'akantu ak'okuleeta abavubuka bano abambala zikanzu ne balyoka bazinagala muzina nga bufumisa akabina ng'agira bugizi bw'ati afumita amavivi mu ttaka. Okitegedde? Ennaku zino kati bafumita mpere ku mbaga oba ku kwanjula. Edda emikolo gy'edda tebaatemanga nsingo. Ate n'ekirala embaga z'edda oba emikolo gy'edda gyabeerangako ennyimba nga ziri separate. Era abantu ennyimba ezaakubwanga ku mikolo edda zaalinga zo ng'ozimanyi nti akati ono oluyimba lwayimbye lwa mukolo. Ng'omuntu ayinza kuba pate ndeka nkuba epate nga tayinza ddukuba ku mukolo. Ng'omuntu ayinza kuba tema nsingo ku mukolo. Okitegedde? Ng'omuntu ayinza kukuba mpere. Fumita emboozi kati nno fumita empere nfumite nga tasobola. Edda wabeerayo kwanjula lwakuba nkwagala sirina kubuusabuusa mutima yegwe wange ne bakuba zino eza sitabu wa Nattoolo. Leka nzirinze omwana nakoko bejjinja kintu okukuza omwana njagala ndikomi. Naye kati emikolo gikyuse, amazima gikyuse. Sijja kugamba nti ginyuma. Ebintu ebikolebwa binyuma, abantu bajja ne bazina, bametoni bazina binyuma, sibivumirira naye bikyuse. Kati ate abantu abasinga babirabira mu perspective ndala, balabanga abantu aboonoona obuwangwa, balabanga abantu aboonoona abavoola emikolo mu Buganda. Abalala ababitunuulira abalabanga bano abantu beezinyaazinya wanga toswako ngamba nti nze nsobola okukola omukolo ogwange. Abaana bawala ne balyoka bakankanya obubi nabwe batyo. Kati bw'osinga owasa mukazi nga takayina ng'omukazi ali awo
mu kidaala nga ye takayina naye nga bametroni bali oli bakankanya omugole kiyinza omusanyusa automatically tekisobola naye ebintu kati webito webitambula munnange ate nga tetulina kyakikolera tulina okugenda ne trend tulina okutambula n'ekintu ekigenda mu maaso kuba tetukyasobola kati kudda mabega ekiriwo kyetugenda nakyo tewali kyakukikolera kyatukwata kyatulya abaana kabaganyenye abaana kabeetiiyuule abaana kababule okwefungulira abako naye ng'ate munnange omukolo kyekiguweesa vibe tetulina kyakikolera katugende nakyo tulabe gyekiritukomya ate munnange kyekiriwo kati CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli nyongera okubategeeza okusubscribinga gwe bwe nayagala okuba nti ate otwegattako oba nga tosubwa amawulire ge tuba tukuleetedde just kyolina okukola ekintu kimu kuba nti okona mu kagambo subscribe kagenda kukuleetera akadde gwe kakadde kakoonemu bw'omala okakoonamu kagenda kukuleetera ebigambo nti notification teekawo ko ne wali all nti buli lwemateekayo video buli notification ogifuna ku ssimu yo noba nga ate weeyunga ku number 1 platform esobola okuba nti ate kutuusaako amawulire aga buli kasonda nabagamba eno ye number 1 news platform eno ye TV ya wano weegatte ku famire osobola nti osobola buli mulegema kutereddeyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mbere bulungi mweraba